okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe nnyongera okukubuuzaako nti wasize otya nno. Mukama yeebala abukeesezza n'atutuusa ku nkya eno nga tukyassa omuko ogw'obulamu. Erinnya lye lyebazibwe. Tukomyawo nate n'ebyokuyiga byaffe eby'enjawulo bye tuba nabyo buli ku nkya. Ekkanisa yaffe bye yatuteekerateekera okuba nga twongera okuba nga tukula mu mwoyo. Weebale nnyo kubanga otugoberera era Omukama akuweere ddala omukisa. Nga tetunnaba kuyingira mu kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, nate katwanirize Omwoyo Omutukuvu abeere mu masekkati gaffe kubanga ye musomesa waffe omukulu. Katusabe. Katonda Kitaffe, tukweyanzizza enkya eno ey'olunaku olwaleero. Weebale kubanga obukeesezza. Bangi Mukama tebasobodde kuyita mu kiro, abasinga tebasobodde kuzuukuka bakigendeddemu, naye ffe Mukama obadde mwesigwa n'otuwa olunaku olulala, n'otukkiriza okuba nga tulaba olunaku olulala. Erinnya lyo lyebazibwe. Mukama yongera okutambula wamu naffe era nga tugenda okuyiga, tukoowola Omwoyo Omutukuvu abeere omuyigiriza waffe, aluŋŋamye ebirowoozo byaffe, aluŋŋamye ebigambo byange ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Jjo nga twejjukanyamu katini kubanga ebyokuyiga bino bye bimu oba nga tewayize kyajjo bigenda biddiriŋŋana kwegamba byeyongerako. Olunaku olwajjo twalaze engeri y'okwetegerezaamu olukalala lw'ebyokulya ne tulaba nti ekigambo kya Katonda kijjudde eby'obugagga bungi nga bwe tukiraba nti kinyuvu, naye tosobola kulya buli wamu. Twagenze ne twetegereza nti waliwo enteekateeka ennungi gye tusobola okukozesa nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Twalabye nti ng'ekkanisa tulina enteekateeka ennungi ng'akasasimuka ke tuli mu kuyiga kabeera n'emiramu emirungi, emiramu egy'enjawulo. Osobola okifuula ekyokuyiga kyo eky'obuli kanaku. Ne tulaba nti tulina essomero lya Sabbiiti oba lesson, naye ebeera n'ebyokuyiga buli kanaku, ebintu ebirungi ebisobola otuyamba. So olunaku olwaleero nga twamaze okuyiga nti funa enteekateeka ennungi ey'okuyigamu ebyawandiikibwa. Enteekateeka osobola n'okugamba batwadde ekyokulabirako nti yigira mu ngero n'ebitabo eby'enjawulo buli lunaku ng'osomayo essuula. Kakati olunaku olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti lya mpola mpola. Ng'omaze okulondawo ekyokuyiga, ng'omaze okulondawo n'ogamba nti oba ngenda kusoma ssuula buli lunaku, tuweereddwa amagezi nti tulina ate tomala gakisoma kukiyitamu. Omutwe gwaffe gugamba nti lya mpola mpola. Olunnyiriri lwaffe olw'okujjukira luva mu kitabo ekya Yoshua oba Yoswa, essuula esooka olunyiriri olw'omunaana, nga Bayibuli eyogera n'egamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebyawandiikibwamu, kubanga bw'onootereezanga bw'otyo ekkubo lyo
era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Tulaba nga omuwandiisi akubiriza Yoswa nti ekitabo ekikuweebeddwa eky'amateeka kifumiitirizengamu emisana n'ekiro, kirowoozeeko. Okubanga ofumiitiriza emisana n'ekiro okwe kulowooza ku kintu ky'osomye nti w'omala okulya emmere, tumanyi nti wetumala okulya emmere ne tugirya nga bwe tulina ogirya, ne tugigaaya bulungi, ne tugimira, wabeerawo akaseera akaweebwa emmere eyo okuba nga ekolebwako tusobole ogiganyirwamu ogifunamu emigaso egigirimu. N'ekigambo kya Katonda bwe kiri, bwe tumala okisoma ne tumala okukiyiga tulina okuba nga tukirowoozaako. Oyinza okuba nga oli mu mirimu gyo naye n'osigala ng'ofumiitiriza ku bye wayize, tekitegeeza nti ogenda kutuula lunaku lulamba ng'oli ku Bayibuli. Osobola okuba nga oli mu mirimu gyo naye nga bw'ofumiitiriza ku bigambo bye wayize nga w'obirowoozaako. Mu Zabbuli omuwandiisi agamba mu Zabbuli ey'Ekikumi olunyiriri ndoza lwa 16 agamba nti ekigambo kyo, nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona gy'oli. Ekigambo kya Katonda bwe tukiyiga ne tukifumiitirizaako, ebirowoozo byaffe ne biba nga bitambula wamu ne bye tuyize okulaba nga tubiteeka mu nkola mu bulamu bwaffe. Kintu kikulu nnyo, kituyamba okuba nga tetwonoona, kubanga omuwandiisi wa Zabbuli wa Yoswa kyava amugambye nti w'onookirowoozangako emisana n'ekiro n'okola nga bwe kigamba, bw'onoofuna omukisa. Bwe tunaalowooza ku kigambo kya Katonda ne tukola nga bwe kigamba, bwe tujja okufuna omukisa, kubanga Bayibuli egamba nti balina omukisa abo abatatambulira mu kuteesa kw'ababi. Abantu omukisa gwa Mukama agutuwa naye nga naffe tumwesize, nga tutambulidde wamu naye, nga tulowooza ku kigambo kye. Era omuwandiisi agenda mu maaso n'okutulaga engeri gye tusobola okwongera okuyigamu, okulyamu empolampola ekigambo kya Katonda. Yatuwadde ekyokulabirako nti osobola okubeera ne kapeeni oba osobola okubeera ne ka highlighter, n'oba nga bw'osoma osazaako, kikuyamba. Buli w'osazaako, omuwandiisi yakiyise nti ebeera galubindi ey'okubiri. Ekuyamba nti singa mba nnoonya ekyawandiikibwa kino nina wenkisanga, n'oyongera okwetegereza buli w'omaakingawo, oyongera okwetegereza olunyiriri olwo oba ekyawandiikibwa ekyo ky'omaakinze. Era yayongedde otulaga nti oba osobola okubeera n'akakalaamu, oba nga tosazizzaamu n'obeera n'akakalaamu n'owandiika ebbali ennyiriri ezo z'oyiga. Abantu abamu batugamba nti gye tukoma ekintu bw'okikola ng'okiddiringana. Omuganda yagamba nti addiringana oba amawolu yagajjamu omukoto, nti gy'okoma okuddiringana, singa nsoma n'empandiika n'enziramu n'engenda n'ensomawo, olunyiriri olwo lutandika okugenda mu bwongo bwange, kinyamba nako okuba nga nkola ki, nga nnyongera oddufumiitirizaako. So okusoma okulya empolampola, ekigambo kya Katonda tekyetaaga kupapira. Kyova olaba twagambye nti osobola okufuna obudde n'obuteekawo nga bwo bwanjawulo. Tewali kintu kyonna kigenda kutaataaganya obulonzeewo nga bwakuyiga gwe ne Katonda wo. Tewali n'ekimu nga kikugoba. So n'olw'ensonga eyo wamala ofuna obudde obwo n'omala n'ofuna ekifo ekisirifu
n'omala n'ofuna okuyiga okwenteekateeka, then funa obudde kigambo kya Katonda kirye mpolampola, kiyige nga bw'okiddamu, yiga nga bw'oddamu oyongere okyetegereza. Era omwandiisi waffe teyakomya awo, n'ayongera otukaatiriza nti fumiitiriza, okufumiitiriza. Twongere okuba nga bw'oyiga ofumiitiriza ku by'oyize. Tomala gayiga, tetumala gayiga, ekigambo kya Katonda tetumala gayiga. Tolinga ng'asoma novu kunyumirwa. Bw'oba osoma buno obutabo obw'enjawulo, stories ez'enjawulo, oyinza okusoma ne kakwata mu babiro n'onyumirwa, n'omala n'oleka awo. Naye ate ekigambo kya Katonda kya njawulo, kubanga tusoma nga twagala okuyiga, ate nga twagala kye tusomye kikole ekyenjawulo mu bulamu bwaffe. Tubeere nga tukitambuliramu, tubeere nga kitukyusa. Ekigambo kya Katonda kye kyokka ekisobola otulokola, tewaliiwo kirala. Mulimu amaanyi mu kigambo kya Katonda agakyusa, mulimu amaanyi ag'enjawulo, era kyova olaba ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, kya njawulo, tokyenkanyankanya na kusoma butabo bulala, kubanga obutabo bulala osobola osoma oyinza obutaba nnyo na kyamaanyi, kale oyinza okubeera ng'oli informed, ng'omanyi. Naye ate waliwo amaanyi ag'enjawulo agawotuweebwa bwe tusoma ekigambo kya Katonda. Abantu abasinga tulaba ng'obulamu bwabwe bukyusibwa olwa kigambo kya Katonda. Naffe kennyini buli kanaku tetubeera kyekimu. Mukama atwongera okuba nga tulinnya eddaala ku ddaala buli bwe tusoma ekigambo kya Katonda. So kirungi nnyo okutwala obudde bwo. Topapa, toyiga ng'opapa. Bw'oba ng'onooganyirwamu, twagambye nti emmere woogirya ng'opapa oyinza obutaganyirwamu nnyo migaso egikola ki egigirimu, kubanga emmere emu esooka kukolebwako ng'ekyalina mukama ng'ogigaaya, erina okwegatta bulungi n'amalusu, n'olyoka ogimira ne munda ne basindika asidi eziyambako okukola ku mmere eyo. Kati n'ekigambo kya Katonda bwe kiri, tetusobola kukirya nga tupapa. We tupapa tuba tetugenda kufunamu, tuba tetujja kukola ki kufunamu. Twetaaga otwala akaseera n'oddamu. Bayibuli etugamba nti lunyiriri ku lunyiriri, wano katono naawo katono, n'ogeraageranya ne weebuuza nti Mukama, wemba nsomye kino kitegeeza ki? Ng'ekyokulabirako eky'olunyiriri lwaffe olwaleero, Mukama we yali agamba Yoswa nti ekitabo kino kifumiitirizeeko emisana n'ekiro, omukisa gwo gunaabeeraawo. Yali ategeeza ki? Nti kubanga w'osoma ekyawandiikibwa kino, agamba Yoswa nti tokirekanga ekitabo ky'amateeka, tokirekanga kifumiitirizeeko emisana n'ekiro, olyoke weekuume okukola ebyo ebikirimu. Tokifumiitirizaako bufumiitiriza, naye n'okukola ebyo ebikirimu olyoke bw'onooweebwa omukisa. Ebiseera ebisinga twagala emikisa, ne tusaba Mukama, ne tumunoonya Mukama atuviireyo, naye ate naffe bwe tutuuka ku bisuubizo nga bino, kubanga kati wano Mukama omukisa agugamba nja gukuwa, naye guliko obukwakkulizo. Omukisa guliko obukwakkulizo nti olina okukola ebiri mu kitabo ekyo, olina okukola ebyo by'oyiga. Emikisa gya Mukama weegiri, naye giriko obukwakkulizo. Mukama naye ayagala tumwagale, ayagala tukole ebyo. Okwagala kwonna okutaliiko bikolwa kuba kufu. Simanyi oba waliwo yali abaddeko mu mukwano gwonna nga munne abeera amugamba nkwagala naye nga tewali kyalaga. Tugeze n'omukubira essimu takwata, naye ng'akugamba nkwagala. Takuwa budde, omuntu oyo aba takwagala. Okwagala okutuufu, omuntu waba akwagala akuwa obudde, ne mwogera, akuwa obudde
oluusi akufunirayo ne ku bulabe obw'enjawulo. Kikyengezaako tegeeza nti ne Mukama naye ayagala tumuwe obudde, tuleme kumunoonya bunoonya nga tumwetaaga. Ebiseera ebisinga tumala kutuuka ku kisenge ne tulyoka tusaba Mukama, tumala kutuuka ku kisenge ng'embeera etusukiriddeko ne tulyoka tumunoonya. Naye mukwano gwange, njagala okugamba olunaku olwaleero nti Mukama ayagala tutambule wamu naye. Gye tukoma okutambula wamu naye, naye ajja tubeererawo. Gye tukoma okumuwa obudde obumala, tuwulira n'eddoboozi lye n'okwogera wamu naffe, ayogera wamu naffe. Twetaaga Mukama okumuwa obudde obumala. We tumala okufumiitiriza, omuwandiisi ayina bwe yagambye wano nti ekintu kyonna ekiyinza okukulobera, ekintu kyonna ekiyinza okukulobera okuteeka ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, mu maaso gaffe, ebyo ebintu byonna ebiyinza okujjawo ne bitulobera okuteeka ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe, ne bitulobera okuteeka ekigambo kya Katonda mu birowoozo byaffe, ne bitulemesa okuba nga tufumiitiriza ku kigambo kya Katonda, twetaaga obiggyawo. Twetaaga okubijjawo. Nkimanyi bulungi nti ffenna tubeera n'ebitusomesa eby'enjawulo. Wabeerawo embeera ezitali za njawulo ezitutuukako mu bulamu bwaffe, oluusi ne zituleetera okulowooza nti oba ekigambo kya Katonda si kituufu, oba ebisuubizo Katonda bye yatuwa oba tebirwawo. Naye ebisuubizo tebirwawo, Mukama asigala afaayo. Tulina kutambula wamu naye, tulina kubeera nga Yobu. Yobu yagamba tunaafunanga birungi byereere eri Mukama. Omusajja Yobu yafuna okusomozebwa okw'enjawulo, naye yagamba nti tunaafunanga birungi byokka okuva eri Mukama. Era omusajja oyo amaliriza nga tayonoonye, n'agamba nti ne bwe kunaaba kufa, at least nfa naye mmanyi nti omununuzi wange mulamu era ndimulaba. Tulina okubeera n'essuubi eddamu. Obukristaayo si kintu kya kubwogerako bwogezi n'ogamba nti ndi mukristaayo, naye kulina okuba nga kulabikirwa mu bikolwa byaffe. Kulina okuba nga kulabikirwa we tumala okuyiga ekigambo kya Katonda, kituleetera okuba nga kitukyusa ne kitufuula abantu ab'enjawulo, ne tuba nga tetuli kyekimu. So twetaaga okuba nga tetukoma kunoonya Katonda nga tuli mu mbeera enzibu. Ne Mukama katutambule naye nti n'embeera enzibu ne weeba ekusanze oli ne Katonda nga tomuvuddeeko. Twongere okuba nga tweyunira okufuna obudde obumala. Tufune obudde obumala ne Mukama, tufune obudde obumala obuyiga ekigambo kye, tufune obudde obumala obwewaayo okuwuliriza eddoboozi lye, tufune obudde obumala. Mukama atulindirira, ayagala okuba nga naye tuwulirako by'atugamba, nga atulindirira okuba nga naye ayogerako wamu naffe. Naye twetaaga okufuna akadde okumuwuliriza, ate Mukama ayogera wamu naffe okuyita mu kigambo kye. Ekigambo kye kyova olaba era Yobu yennyini ndowooza 23 agamba nti ekigambo kyo I've esteemed thy word more than my necessary food. Nti ekigambo kyo nkigulumizza okusinga emmere yange eya buli kanaku. Nti Yobu ekigambo kya Katonda yakitwala okuba nga tugambe nti oli emirundi emeka olunaku, ndi emirundi 2 oba 3. Yobu agamba nti ekigambo kye akitutte okusinga n'emmere gye yeetaaga ey'omubiri gy'alya. So naffe abooluganda, Mukama tumwetaaga. Mukama tetumwetaaga kumusaba busabi,
ne twetaaga n'okuwulirako by'atugamba. Ebiseera ebisinga obudde tufuna bwa kumugamba byaffe, naye twetaaga ate n'okufuna obudde obw'okuwuliriza ye ky'atugamba nga tuyita mu kuyiga ekigambo kye, nga twewaayo, nga tufuna obudde obw'okunyumyako wamu naye. Beera ntugambye nti twalabye nti sooka ofune ekisooka, funayo obudde buseetinge buli kanaku. Kyemmanyi nti ne bamalayika we bamanya nti zino essaawa omuddu wa Mukama abeera wano, babeerawo. Funayo obudde obwawule nti buno obudde bwange ne Katonda. Ekyokubiri, funa ekifo nga gwe ne Katonda ky'osisinkaniramu naye. Ekifo ekyo kirondewo. Ate baatugambye nti ekifo ekyo kirina beera kisirifu nga tekiriimu bireekaana byokka, osobole okuwulira eddoboozi lya Mukama wo. Tulaba omusajja eyagenda mu ggulu, omusajja yasookera ddala Enoch okutwalibwa mu ggulu nga mulamu. Batugamba w'osoma akatabo Patriarchs, batugamba nti yajjanga mu kibuga n'akola emirimu gye n'abuulira, naye yafunanga akaseera n'addayo ne yeeyawula, n'agenda n'abeeranga yekka ne Katonda we, n'ayinyumya wamu naye, ne Katonda n'ayogeranga wamu naye. Kyova olaba era we yatwalibwa abantu abamu balowooza oba alina gye yabulira. Lwaki? Kubanga yateranga okweyawula. Abakristaayo naffe twetaaga obudde, twetaaga okweyawulako. Twetaaga okweyawula mu mirimu gyaffe egya bulijjo, ne tweyawulako ne tufunako akadde n'ani? Ne Mukama. Ne tufunako akadde nga ku luno togenze kweyawula kubanga olina ekizibu. Togenze kweyawula kubanga olina deadline, oyagala Mukama akuviireyo, naye ng'ogenze kweyawula okumunoonya ayogereko wamu naawe. Ne weeyawula ng'ogenze okuwulira eddoboozi lye, n'otwala ekigambo kya Katonda n'oyiga, n'omugamba Mukama, mpulira nga njagala okukuwulira eddoboozi lyo, era Mukama n'ayogera wamu naawe. So okuteekateeka omwoyo gwo okusinza buli lunaku, leka ebeere emmere yaffe eya buli lunaku. Ekyo twasomye ekyawandiikibwa kyatugambye nti tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, buli ku makya. Nze ndowooza nti ku makya, kubanga ku makya nze kunkolera nnyo ng'abantu bonna bakyebase, buli omu tannazuukuka. Akaseera ako kaba kasirifu, n'ensi wabweru wonna oba ogiwulira nga nsirifu. Obudde obwo bunkolera nnyo buba bulungi. Nze ndowooza ku makya teri akeera kukubira. Wezuuka ssaawa zo nga 9-10, terina ku ssaawa ezo teri akeera kukubira, emirimu giba teginnatandika. Akaseera ako kaba kalungi nnyo, kaba kanyuvu nnyo okubanga otandika olunaku ne Katonda, n'owulira nga ayogera wamu naawe. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe bwe kityo wekitubadde tutugamba nti fuba okulaba nga ekintu kyonna ekikulemesa okulowooza, okufumiitiriza, okuteeka ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo, olaba nga kiggwaawo, ng'okiggyawo, olwo bwe tunaafuna omukisa. Mukama atuwa omukisa. Guno omwaka tugutandike nga twewonzeeyo eri Mukama, nga tusazeewo okutambula naye buli lunaku, nga tulonzeewo obudde ne tugamba Mukama leero. Mukama tayagala otambule naye mwaka mulamba, ayagala leero. Leero w'olukola n'enkya lukole. Omwaka we gunaggweerako buli kanaku ng'okikola ojja kulabawo enjawulo. Mukama atuwa omukisa. Katusabe. Katonda waffe omulungi, weebazibwe nnyo kubanga n'enkya eno otuwadde ekyokuyiga. Otuyigiriza nti tulina okuba nga tuyiga ekigambo kyo mpola, nga tukifumiitirizaako, nga tukirowoozaako, tulyoke tufune omukisa. Ate tweyunire n'okuba nga tukola nga bwe kitugamba, olwo omukisa gwo gulyoke gutuweebwe. Mukama Katonda waffe, twongera okuwongayo olunaku luno, emirimu egigenda okukolebwa mu lunaku lwonna. Mukama nga tuli mu mirimu egy'enjawulo nga ffenna buli omu ali bize, tuyambe okuba nga tusobola okuba tulowooza ku kigambo kyo.
nga tufumiitiriza ku bigambo byo Mukama. Beera wamu naffe, buli muntu Mukama awuliriza muwe omukisa. Omukisa gwo kagufulume nabo era kagukomewo nabo. Tuwe omwoyo omutukuvu gwe watusuubiza okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obadde mulabi bulungi, Mukama akuwe omukisa. Weebale kuba ng'otugoberedde okuva we twatandise. Omukisa gwa Mukama gubeere wamu naawe ng'ogenda mu mirimu gyo. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.